Munyagwa kazanyikirizi kankwe ekyokulabirako Bobby Wine si kazanyikirizi kunze naye ani professional ani kazanyikirizi kichotegeza sinzo mala obuddo obunyo bwakazanyikirizi professional yasumu bwakazanyikirizi yani abero oli kuba muyimbi you misplay I'm a lawyer awedde emirimu so boyogera nange professional siri kazanyikirizi nkulaze politics je namujja sijanko mwevu by all intents but abantu abamu baina style za politics ze bazanya nero akuba mwe temuli exposed tembimanyi mutusumbuwa Trump wa America omulaba bali bamuyita anti businessman kazanyikirizi ali reckless n'ebigambo bye nakuba Hillary Clinton abamu balowooza nti okwogera point okuguko ina kulumamba na kumyuka maaso tuwotamyuka maaso toba serious Olusamya amaso gamyuka lwansonga nyingi so kyengezaako kulaga nti si buli omuntu alina kusooka kumyuka maaso kuba serious si buli omu Trump wali omusajja amuyitanga Boris Prime Minister wa Bungereza ow'enviiri ezaali ziyiika bwezi nga ye azanya style eyo okwogera nga asaagirira nera nga abantu ombalooza nti aba asaaga naye Muganda nga teyali mwangu Prime Minister wa Bungereza oyo ye mukulembeze yekka ayasooka owa European Union owa NATO ayasooka okulambula Ukraine nga Russia yakagirumba era buli omu n'atya njagala okutegeeza abalooza tuli bakazanyikiriza mulekerawo n'okutuvuma mwe muli serious fete tuli ate mutuvumira ki balabanga ba kujja kunoona bululu ate tugenda bunoona tie nga tuli bakazanyikirizi but nawe okkiriza nti omuntu omu opposition asobola okuwangula General Museveni kisoboka mukalulu kisoboka nalangirirwa ng'otalaze eggwanga n'ebyo birala naye okuwangula ososegama asobola okuwangula kisoboka buli kimu kirala mu byobufuzi okunoonya akalulu kirala okuwangula kirala okulangirira kirala okusigaza obuyinza kirala buli stage bagikwatako nga bagituuseeko gwe emyaka 5 emabega wali omanyi nti ndi lawyer tulimu ebintu bingi bye tukweka juzi wano mwaja ne mugaa siina famire salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno kale wonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofedde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Honorable Munyagwa Mubaraka Presidenti wa Common Man's Party CMP kibiina kya byabufuzi yaliko omubaka mu Parliament nga kiikira abantu ba Kawempe y'Omumaserengeta agenda kubuuza tugenda kwogera ebigambo naye olunaku olwaleero Mr. President tukwaniriza buuza abantu abatulaba mbalamusiza nawe muganda wange ne management yona ya MS Media nsanyusa okufuna omukisa guno yesebo bitambula bitya eggulo nakulabye nga ogenza okujjayo empapula kuwa president naye ekimwasoose okukola kwemulugunya nti bali babasanzeewo ba Aji Kigongo ate mmwe ne babalekawo babawadde obutebe bwa plastic tolaba nti mwatandise na kwemulugunya mulowooza basobola balekera feya game mmwe nga mwagala no Secretary General ensonga gye yalaze gyabadde agezaako okulambulula nti si kya bugunjufu bw'oyita abantu mu kisaawe nga bagenda kusamba omupiira gwe refali mu ntandikwa n'olagirawo kyekubiira Alhaji Kigongo nze mussaamu ekitiibwa musajja mukulu naye bantusabye nti musooke mubaleke bayitewo tetwandiganye naye batusanze nga tuyingira mu Electoral Commission nga twayimaze dda procedures zonna ne tujja ne tukwata n'ebifo eby'omu maaso nga tutudde bulungi
Kigongo yayingidde of course olw'emyaka gye tusituka tumubuuzeeko tumusaamu ekitiibwa ne batuulaawo n'obwo tebaatudde ne basigala nga bayimiridde n'emmotoka zaabwe baziyingiza bo baziyingiza fezaffe zasigadde kilomita namba bo ne bayingiza emmotoka oba atuuse awo wali awakulu awo nti bo baatuuse ku mmeeza y'ebyokulonda yakukyooka ebyokulonda basigadde bayimiridde zino entebe ze tuliko baziganye ne baleeta entebe sigirabanga amatiribona gali bagiteera wali Haji Kigongo naye bali electoral commission erina okubeera nga econducting okulonda anti katubale nti ffenna tuli ba clients b'electoral commission ba clients abaze ku business yemu sigamba nti ffe tunoonya wa president nti wabo banoonya wa secretary general wa UN nedda ffenna tunoonya wa president nojja n'entebe n'ozaawula eya Haji Kigongo neebanga ntebe nzibu nnyo ne mugireetaawo neya Todongo muganda wange Richard Todongo ffe ne mutuleka ku butebe bumwasa jjute kwabadde kututyoboola na kunyooma you see nakulaga butali bwenkanya yes but twagezaako secretary general wange tasiba bikwe abadde ayakuva mbeera ne mwana no Haji Kigongo musajja mukulu muleke kati bino bijemu NRM gundi Common Man's Party tumuwe ekitiibwa ng'omusajja omukulu tumuleke agende neera Haji yambuzizaako n'antolera salaamu naye nga kirwa buli lwaba kyavaako kyanga kuba si candidate munnange gwe ngenda okuvuganya naye gwemvuganya naye president Museveni naye twamuwadde ekitiibwa ekimujjamu olw'emyaka gye yes naye nga tetwayisiddwa bulungi kubanga Haji bandimulese mu motoka ffe ne tusooka tuvaawo naye nga Haji waliwo abaliwo lindako katono baveewo diplomacy that's how it dictates you see game yonna ebyobufuzi eri ku national level nga teri guided by the principles of diplomacy game eyo ndowooza eba sinambulukufu yes kati njagala tutandikira wano mu kujjayo empapula wajjayo empapula olunaku olw'eggulo ne eimu yakutwala bukulembeze yakwetabamu bwetabi si yakutwala ntebe ya ggwanga yakulya emmere yakulya lusaniya anti byoyagala okuwulira lwaki abalaba wano bamalira obudde ngobuuza ebibuuzo bwe bityo anti mbuuza ekibuuzo ekyo tugende mpola listen 15 years ago wenajjayo empapula z'obwa meeya bwe Kawempe neetabamu bwetabi oba natwala obwa meeya bwa Kawempe obwa meeya wabutwala 10 years ago wenajjayo empapula nga njagala obwempi bwa Kawempe South neetabamu bwetabi banabutwala wabutwala buleke kujooga bantu ati waliwo abakulabanga kazanyiikirizi mu geemu eno Kawempe banondanga meeya akulya abakazanyiikirizi oba banondanga meeya we Kawempe kino kirala ekyobwa pulezidenti ne lule mwagamba najjira ku bwa meeya ku tiketi ya Kamuli okajjukira awaito najja Kampala wali waze mwaka ki 2010 waito najja ewamwewa Mitiana ne TV zaali tezituukayo ebiseera ebyo lwakuba kati anyway byonsaaga naawe nkubyemu kajjaabu but kyebaddegezaako okulaga nti twajjira ku Kamuli SDP twali twakakitondayo ekibiina ndowooza emyezi ng'ena abamu ne bakituuma mbu standing for Salim Saleh mu kibiina kya Salim Saleh Kawempe nga DP Green ne tuyingira nga MP wa Kawempe North ya Haji Latif Sebagala nga musajja mukulu MP wa Kawempe South nga Honorable Sebuliba Richard nga musajja mukulu by incumbents nga wono waleka na SDP ina chance wana SDP wono DP twakuba DP ne tukuba NRM ne tukuba FDC ngolo besi jayo cha ne tukuba ne suubi y'abalukwago bana tubateeka ku ttaka bahona lebo namboze baja ne campaigningira abasuubi wasuubi road mayor abo besi je na campaigningira FDC ne tubateeka ku ttaka muleke kutunyoma feba master bakazannyo kano nze sijiranga ko muwevu SDP yaliko wave 1 so omuntu listen omuntu asobola okubanga yafuna obuvumu mu 2010 nagamba kanyambala ebibiina bino byonna ebiriwombi kube what makes you think nti 2026 talina buvumu bukola ekyo osobola kuba Museveni wekka
sibawe zitakuluma nga tojja kwefuula ziteekewo yogera kino nti Munyagwa bwe banayisa BNRM omukutu gwe bayita MS Media nja guwanulayo teguliddayo kukola kigamba batulaba ate ekyo nga kizibu nnyo kyompa ate kizibu ki mwemugezaako sigwe personally when I say mugezaako but I said waliwo abantu abali mu kuzanya reverse psychology nga bagizanya ku public Munyagwa kazanyiikirizi kankuwa ekyokulabirako Bobby Wine si kazanyiikirizi kunze naye ani professional ani kazanyiikirizi kikyotegeeza asinza omala obudde obungi bwakazanyiikirizi professional yasoma bwakazanyiikirizi yani abeera oli kuba muyimbi misplay I'm a lawyer awedde emirimu so oba oyogera nange professional siri kazanyiikirizi nkulaze politics gye namujja sijja nkomwevu by all intents but abantu abamu balina style za politics ze bazanya naye lwakuba mwe temuli exposed tembimanyi mutusumbuwa Trump wa America omulaba bali bamuyita nti businessman kazanyiikirizi ali reckless n'ebigambo bye nakuba Hillary Clinton abamu balowooza nti okwogera point okuguko ina kulumamba na kumyuka maaso nti wotamyuka maaso toba serious oluusi amaaso gamyuka lwa nsonga nnyingi so kyengezaako okulaga nti si buli omuntu alina kusooka kumyuka maaso okuba serious si buli omu Trump waliwo omusajja amuyitanga Boris prime minister wa Bungereza ow'enviiri ezaali ziyiika bwezi nga ye azanya sitayire eyo okwogera ng'asaagirira naye nga abantu balowooza nti aba asaaga naye muganda nga teyali mwangu prime minister wa Bungereza oyo ye mukulembeze yekka ayasooka owa European Union owa NATO ayasooka okulambula Ukraine nga Russia yakagirumba era buli omu n'atya njagala okutegeeza abalowooza tuli bakazanyiikirizi mulekerawo n'okutuvuma mwe muli serious fete tuli ate mutuvumira ki balabanga kujja kunoona bululu ate tugenda bunoona tye nga tuli bakazanyiikirizi but nawe okkiriza nti omuntu omu opposition asobola okuwangula General Museveni kisoboka mu kalulu kisoboka n'alangirirwa ng'otalaze eggwanga n'ebyo birala naye okuwangula ososegama asobola okuwangula kisoboka buli kimu kirala mu byobufuzi okunoonya akalulu kirala okuwangula kirala okulangirira kirala okusigaza obuyinza kirala buli stage bagikwatako nga bagituuseeko gwe emyaka 5 emabega wali omanyi nti ndi lawyer tulimu ebintu bingi bye tukweka juzi wano mwaja nemugamba siina famire naffe nti nze mukulayira siina famire omukyala yaganye okujja mukyala yaganye okujja omunendeeta omwana tewamulaba mwana yali neera nembagamba nti kakati agamba nti famire nti Munyagwa talina famire so wavunanyizibwa njagala buli nga President Museveni mujjeemu abo abakulu abasajja abakulu bamugisha muntu bamugisha muntu wanga basobola kubeepimamu bamba it's bad manners naye bano betwenkana emyaka buli omu ajjeyo omwana ogaa nti ono waabiri nawe Munyagwa leeta owaabiri mubawe debate ono wa 18 leeta we 18 mubawe debate muleke kutunyooma kitegeeza nawe obeera obiraba bye bakwogerako abantu mbalaba njumiro nnyo okulaba nali njagala nnyo okgenda mu zoo naye ne kati siyagendeyo ndaba basiru ku mikutu n'otunula n'oseka n'onyumirwa how can you send siina family person like me noga nti siina family ne mulimba abantu abaana tuyina family zolwakuba tetumirimu kweragaalaga temwana wange uno asomera mu ssomero gundi uno mulaba ali mu America no tetubiina ebyo tebigasa ne munnauganda asomere kangulumira muntu nze nera nalisaala wana kujjayo mwana wange kumulaga nsi it doesn't make sense Nero liwa mujja abantu abamu ba complaining anti common man akulembera ekibiina kya common man omwana asomera Bungereza ate mwagamba basoka ne baga siina family abaana bonna basirusiru kati nawulidde abanje omulana first born ajje kati bwe namujjayo nga ate common man omwana asomera otya Canada a first born we namuleta ate common man omwana asomera atika wakati mwagala ki nawulidde mbanja first born ne muna musobola ye second born akulemye okwanganga osobole first born kinasoboka ekyo second born ye yatukuba akavulu
ne firstborn ye bana musobola babuza wasoma naye bamumanyi firstborn muzibu tabajja musobola akuba is politician asoma medicine newe namuleta tatate uleta otyo mwana komuli mwana so nali sagala kuleta mwana wa ne mwagama ntisina family kyakuluma no chanuma because botuko ganti abana bange baunga tebategeera it's not called for olokwa fafe tetubajja kukisinga bawala mu bantu and you think we don't have them baba niwe bajja kukisinga ngambi abafolo kwate tubajja kunywegera bawala mu bantu kola chi follows that we don't have them we have nkwadde challenge buli presidential candidate atali mbali abasajja abakulu abajje n'omuntu wa president Museveni banandala abakulu tubalike tubajje mbino tebeja biso ne bano basigadde politician amanyita ino omuntu asobola okuyimirira mwana wange you declare omwana we emyaka jalina ndeeta omwana wange omwayi ayinkana n'owo olabe ekizibu oba oyagala nawe ejjirako kitaawe nga ukomputinga na kitaawe mwerekere gojengo mwamagezi nja kuwa FIFA tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwe Kawanda nga bayita mu kitabe kitukuvu Qur'ani mu bakuguka okusoma dua ezigobe bisirani bya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba mukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ngo yagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bod enga teweddeko solengo onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwengo obasigala omukyalo obw'omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 57 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors Polite one goli ajine tata we oyogeza kunyoma kumanyira ayisi bisungu abantu balimedde okwogera issues abantu mugenda bakolera ki oli kumunyaga omuvuma you understand mutuma aba bloggers batuvule batuwebule you don't say that ba blogger babe betuma nzalwa yogera ne mmanya nti ono walwa ya mutumu ne kitu kya mwenga kirwanyisiddwa nnyo okusinga ko ebintu ebirala kyanja ate kakati nera wekubye wakatukira wano wakekuba emirundi esatu ogusooka ogenza no osooka ogenza n'ogamba nti muli bakazanyi baga muli bakazanyikiriza obadde tonna bugumya mboge ngambi bagamba sigambye nti nze ngamba katugende mpola bagamba muli bakazanyikiriza obadde tonna bugumya mboge n'ogamba ekintu kyamwe nga kikubiddwa nnyo bakazanyikiriza bakubiddwa nnyo abantu bali ku bakazanyikirizi be bavuma be planningira okusuula bakazanyikirizi abibine biri serious biri ku bakazanyikirizi birwana okusuula bakazanyikirizi. That's a reverse psychology. Bana Uganda babalaba. Nze ngatambudde mu nawe downtown ojja kutegeera na sirika zanyikiriza nga bw'oyogera. Bana Uganda babalaba. Bana Uganda tebakyali basiru. Electoral Commission etukuba namwe mutukuba. Fe bakazanyikiriza. Electoral Commission yogera mazime bakuba. Electoral Commission bye yandiyogeda byandibadde bituufu naye biteka mu feelings. Kubanga as we speak now gazeti yasooka yafuluma eraga nti ekibiina ebuuza olwaki wakanya obudde bwayo ne buggwako nga tewali avudde yes last week baadde balina okufulumya gazeti eyokubiri eraga nti ekibiina kino kibadde confirmed naye omwogezi wa EC ebyo byonna tabinnyonnyola nti ekibiina procedure zaaweddeyo ffe tusigadde obawa certificate yayogera kimu tebannamaliriza kiki etannamaliriza akitubuulira empapula zijjayo nga wa economic kiri ekibiina ekikadde si wa common that is not correct kubanga ne bwe naadde mpandiika mu papula genda obabuuza kulage we nasayinize bangambye ozenga ne mpandika the common man's party katono gundi ngayogerayo bwati anti politics kanaye ali ewalwa bamwendula batukubireeyo batukubireeyo mwogezi w'ekitongole kya gavumenti exactly so tayogeza buvunaanyizibwa genda omusabe akulage we nasayinize twasayinize nga baani lwaki teyaganye nti amwe kino tetukimanyi n'ebyo byonna babizannya public kutta momentum timukizanyirezanyiremu kireme kukwata you get the point ebyo byonna tubimanyi timunyagwa ayinza okusimbula natuyisa obubi mukube abantu basooke bagwemu amaanyi then balikirabira eyo genda ku isi obabuuza amazima nti bano abasajja mundage munyago we receiving n'empapula mwajjuzizaamu ki nze nasayinize nabusayinize bo benyini bateri common man's party kati omwogezi ye yagenza okwogera nga tamaze laba document ezo yasooka nagaa tebatumanyi
siba yasoka nakugamba yagamba tebabamanyi kati nagamba nti process tenagwa ate kuga nti wali tomanyi ate you see byonna byaziye kuba buli naku nyayo gera statement indala tomanyi lero encha process tenagwa encha you see it is not correct chebali mukola ne public ebalaba fe process itibwamu okubeera common man's party yagwayo process yasigade ya isi kutuyita lunaku lwetwa certificate yes gwegendo babuze nti mukyaba banja akibonga abantu the day they gazetted bwe gazetting ali awakanya badomu nsimbe yote mugikozesa obaki walaba ko gazette nalaba ko kaga gundi yako ngakatambula jo bafulumiza gundi endala I don't know who has my phone kaleeta akantu ako ono akasomera abalabi ngambo banda ko ka munyagwa kubanga muina gundi ebiri deliberate kumalamu abantu amanyi tetujimanyi ekyatereza tutereza biki bya munju byaki kusamira kukola ki bachayina okutereza electoral commission basawo baganda mbwalo bitana tereza akubuli ebirwa bitana tereza because nkusaba kano ka Uganda lino simu kutu gwa Uganda government ya Uganda UPP Uganda Publishing Corporation System Publishing and Printing Corporation soma basomere ko omuntu bagine mu Electoral Commission gazettes the Common Man's Party nyongere the Electoral Commission of Uganda has officially gazetted the Common Man's Party CMP marking its formal entry into the country's registered list of political parties. Bitegeza chebyo. Electoral Commission yaba gazette nze marking ne mubere mu kubina byobufuzi ebiwandiise. Abani abawandiise ba Uganda Printing and UPPC Uganda Public Printer and Publication Corporation something eyentebe kati ayayogedde biri ayogerera Electoral Commission dichiri kino nakyo kitebe kya government kigamba Electoral Commission emaze okubateeka ku lunyiriri ku lukalala lw'ebine biri mu ggwanga muno kati gongo vayo ngamba abo tubawandisiza nga economic party kati economic party jayogerako ekyaliwo ajayogerako naye just bayina babatuma nti gwe tuzanyire waako obugiro badisoga omwogezi wa Electoral Commission ayogera nga munabyabufuzi kati abudde okwogera nga omwogezi w'ekitongole kya gavumenti exactly kati ebyo byonna kubalwana exactly batidde NRM etidde opposition etidde kati ki ekiri ekyenjawulo kiri mu Common Man's Party kitiisa anti buuza bali abatidde bo bajja kikugamba kankubuulire engineer akulira ekkolero lya bomu bw'olabanga abuuse tosigalanga ng'oyimiridde tyona atidde ki yalimanya ekkolero ayinza okuba alabyemu kinatera okunasa okuba okutulika kati obuze NRM mbw etidde ki so mumbere NRM yingini akulira ekkolero lya bomu atidde kati bana bala bonna nabo bayino gwe mwesi ni media gwazo okukyalira ekkolero gano kaona biki byatidde so Common Man's Party yanjawulo nnyo kubalala kati webuuze buli kibiina ebize biyitawo omwogezi wa Electoral Commission yayogedde speed kwayogerera buli activity gyetukolayo navaayo nakiralifayinga simanyi nange buli kantu nedda babalinde kati ki ate omala mujeno nga muli bakazanyikirizi ate omala ne mukola reverse psychology omala kibiina ekyo kya Museveni ate kya Museveni mulwanyise bano andi batwanguyeeko tukole omulimo gwe ate lwaki Electoral Commission atulumba nga tuyamba kiba kuba kike buli kimu kyane badde kisagala kuvunulira atulabo bategeera bo batwanguyizeeko tukola emirimu gya mukama waabwe lwaki ate babeera batema enteega ne tunominatinga nga Common Man's Party ne tujja tupinga forms nga Common Man's Party gwe n'osigala ng'ogamba no akyo nedda ekitongole kya gavumenti ekiteeka ebibiina ekifulumya ekikuba ekyapa kya gavumenti kigamba ekibiina kino kyegasse ku nkalala z'ebibiina ebirala mu ggwanga muno gwe n'ovayo n'ogamba nedda mulinde tekiriyo gotobiira wakati muleza abato abo basiru
ate kya Museveni akivu ate kati ekya Museveni kye bali mu kulwanyisa bana abasajja ba Museveni bada abasajja ba Museveni nandwadde batwanguiza tukola emirimu gya mukama waabwe si bwe kiri bino byonna bijja bakalira ku matama njala okulabula abateesi okwewala okulwala pressure sukaali okugugumuka ekiro tima gukuluma mukirize nti Common Man's Party yazze tekyaddayo olusiniya lugenda kufuuka ekizibu wano akantu okasomye Uganda Publishing and Printing Corporation ekitongole kya Uganda ekikuba ebyapa bya gavumenti kivudde ekikugambye nti Common Man's Party kati egenze ku lunyiriri olw'ebibiina mu ggwanga muno omwogezi wa commission agamba wakyali balina kutereeza bya mu nju byabwe so bina abamutuma to destabilize nti giro kizanyirazanyiramu abantu tebakijoyininga tumale tukiralifayingireyo maaso nti bana ekituufu nga abantu basikatalinze ebyo byonna tubiraba tujja kubirwanyisa ennyanja bw'etabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu oli Muganda ndi Muganda okay weddira ki nkima ennyanja bw'etabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigalayo mu mazzi bino byonna twajja tubyetegekedde today wali wajjeyo empapula kosimba kuba president njagala egulu batuyisirizaamuko ku nnaku zammwe 10 singa mba mukuta obuyinza era abamu ne bafuna obutali bwenkanya n'ebigambo byo ekisooka agambye tujja mu East African Community Kenya eyo tugyesonyiwe ne Tanzania kiranza kyenabyewo ekirungi kyekya ndowooza ebanga nshuwa ya byabulamu nti abantu bafuna obujjanjabi bw'obwereere anti kakati kankunyonyola goli munnamawulire naye temuli mu kuyamba abantu ate omukutugogulawo abantu bangi Munyago wa programu ye oli alaga obutali ku kya East African Community akulagibye tufuna mu East African Community naye abikulage nogano Oluswahili nalwo luviira waawo exactly anti gwedage ebirungi by'Oluswahili temuli mbasomesa bafuna emirimu ku Luswahili n'abasomesa Olufalansa bajafuna omulimu bajafuna emirimu so tunulidde emirimu gy'abasomesa bokka totunulidde gy'abano be basomesa omusomesa omu asobola okusomesa abaana 15,000 mu bulamu bw'asobola okusomesa abaana 5,000 so gotunulidde omulimu gw'omuntu omu totunulidde bali basomesa banaakola ki ekyolulimi kansuke ku kyolulimi nabagambye ensi zonna bwekuba bye basomesa abaana baabwe bwekuba mikago gye bakola n'amawanga batunuulira byanfuna kyobola n'Amerika ekugamba nti Canada tuwa omusolo ate nga ideal America ne Canada twakula tumanyi ggwanga kyenkana limu Canada tuwa omusolo lwaki byanfuna kati buli omu byatunuulira ensi ebyenfuna byekanamye bw'oba osomesa abaana bo mu nsi sooka otunuulire banaafuna emirimu kankuwa example Kenya yakola ettendekero erisomesa ba hotel managers okimanyi nti hoteli ezijjudde wano esinga ezijjudde wano zijjudde bana Kenya wali okyetegereza mbadde sikigenderera okimanyi hoteli mu Kampala mu Uganda abalinga abakompyuta zirimu bana Kenya n'abakonjo wali okyetegereza mbadde sikyetegereza temukola research bana Kenya balina ettendekero eriho mesomesa hotel management nga qualification yaabwe ne mu America eri recognized yes you can ask you can find out nera mu Kenya yasoma hotel management kuba catering watuke mu America afunirawo omulimo gwe yasoma kyobola buli hoteli wano erimu bana Kenya abalinga abakigeza kwa litendekero erisomesa abaana ab'ekasese lyageza kusomesa abaana b'ekasese kati ne bajja nabo mwebali muno naye tebali ku standard ye Kenya kyobola bambi bo wasanga ba waitress ba waiters bana Kenya nga ba managers because curriculum budget etegereza nti ensi kino ekintu America ne bandi bakisomesa batya kati gokwata omwana omumpakira Oluswahili mutwe tugenda muyamba mu ggwanga kigamba lya amawanga agogera Oluswahili tugalagaba tulaba ndoza Tanzania esooka Kenya eyokubiri Burundi erwogera ate Sudan South Sudan nedda ate no Sudan ye Khartoum nedda Oluswahili lulanda ne luvako Middle East lugenda ke Yemen katono bwe lumala lugenda ke Yemen ne lukirira ke Zambia katono Zanzibar
ne Madagascar mu northern part erimu abayekera kati mwezi ensimbulyamu gye weegombamu ennyo omwana wa joga nti ye dream wa country yange namulya oluswayiri kankulaga gaogera Olufalansa Congo Burundi Central African Republic Congo Brazzaville Rwanda Gabon Rwanda Senegal Cameroon amawanga wano muno awudere wo muno West Africa yona wajude Cote d'Ivoire obo kitegeera kakati ogende mu Europe Belgium France kakati amawanga ago Germany balwogera parts ezimu kati ezenimi nawe mbulira luliwo omwana w'Oluwandi etazayige muleke kulowooza nti kyotamanye si ekituufu kiriza oga nti kino kyo kyekituufu wadde sibadde sikimanyi nti omwana anaasomera Uganda bw'omusomesa Olufalansa n'abeera fluent ajja kusobola okukolera Congo Kinshasa asobola okuyitamu asobola okukolera Congo Brazzaville oba kyegunyola okitegeera okusinga okusomesa omwana Oluswayiri nga ne Tanzania tejja mukkiriza kukolera kwa tufaanaganya n'ebizibu ffenna tweyiya bweyiya amawanga wadde galinga agakulaakulanye naye gonna maavu tegalina na resources for us okutappinga into resources za Congo Kinshasa Congo Brazzaville Central African Republic abaana balina okusoma Olufalansa kubanga ziri ensi zibadde nnyo mu ntalo tezifunye omukisa kusomesa nnyo baana yes so tugende ku inshuwa eno ey'ebyobulamu inshuwa y'ebyobulamu waliwo convention kuba kukkaanya okwensi zonna okwensi ez'enjawulo waliwo olukiiko olwatuula e Maputo ne luvaayo n'ekiwandiiko ekiyitibwa Maputo Convention nga kyogera ku bulamu bw'abakyala okusinga n'abaana naye ne kivaayo kigamba amawanga gonna agasayinize ku kiwandiiko kino gateeke percentage ya budget ettaka wansi wa bitundu 13 ku 100 mu byobulamu amawanga nga Uganda eyinza okubeteekamu nga 5 I think oba 4 mu byobulamu kubanga egenda neteeka budget ng'omwende ng'eraga nti etadde mbingi te ne bagawaaddeyo shortfalls nti sente tezize ne bati budget midway ne bajamendinga amawanga nga Uganda ne gagaana okuteeka ekintu ekyo mu nkola nga gagamba galina ebizibu bingi mu Uganda mu ssemateeka waffe tulina kifita right to life nti omuntu yenna alina eddembe okuba omulamu kakati bwoga nti omuntu alina eddembe okuba omulamu n'alwala n'atajjanjabwa eddembe lyo oba tolirinyiridde oba olirinyiridde ffe tugamba sente eziba teziriiwo zino sente zigenda mu budget ziryoke 5% zikozesebwa okugula amalwaliro g'obwannannyini juzi Kampala Hospital IHK bagitunze gavumenti nga yegula amalwaliro g'obwannannyini ng'eyo IHK yabadde ya Dr. Ian Clark gavumenti egigule egende ng'egagula kakati abantu beesondemu emitwalo ebiri buli omu omwaka mitwalo ebiri nga gisasula balwadde naddagala basawo naddagala buli omuntu buli alwala tumujjanjabire bwereere kumala omwaka mulamba buli kirwadde kakati atasoma insurance ekyajjaga emitwalo ebiri nga kijjanjaba kityo omuntu w'emyaka mulamba ndako lwaki gavumenti yo ebeera tetereza amalwaliro ga gavumenti bana fe abantu ba bulijjo automatically ne tujja mu ga gavumenti aga private ne tugalekawo abakulira aga private bo bennyini ne babeera forced okuguza agaabwe mu gavumenti nebireka ebyobulamu n'ebyenjigiriza tusabireka mu bantu ba bulijjo mikono gy'abantu bakole business endala ezo tujja zibajjako ate muzibajjako mu kutereza byammwe anti kati wuliriza problem gw'olaba kikola amakulu okukwata essomero nga school fees omwana wanasasula $3.3 tekikola amakulu eyo no policy ya common man patugambye ebyobulamu n'ebyenzijigiriza bigenda kudda mu gavumenti abantu abafudde ebyobulamu ebyokujjamu essente banonye business endala ze bakola abafudde ebyenjigiriza okubikolamu obukozi ssente banonye kye banaakola ekirala gavumenti ejja kugula amasomero egule n'amalwaliro ate ku mpaka lwaki gavumenti etereza ebyayo tewulira let me tell you nkikuddiramu
de police yaffe ne government eringe eyinza okubenga eyamini party tu wanjira birabika yakulagira bulagizi eriraikire tesaba ekyo kyo tolimbyemu tejja kwawukana nnyo katono nnyo bwe kati akajja okuzaawula gavumenti ebbiri ezo tukuddiramu okutereeza wano ensi ebyobulamu n'ebyenjigiriza birina okudda mu mikono gya gavumenti fule. This business omuntu okutandika essomero n'ateekawo agazimba agafaanana hotel nga munda temulina abasomesa n'akyajinga abantu miliyoni 3 miliyoni meka tekijja kusoboka. Omuzadde okusomesa omwana mutuuze ku university nga ekibanja byonna abitunza abimazeewo tebijja kusoboka nga n'amasomero gonna gadde mu gavumenti. Ba President Museveni baasomera waliwo private school name olina gy'omanyiyo ate nze saaliwo mu jeshi so soma history mu gyenkaaga yaliwo bonna abantu bola abafuga eggwanga lino baasomera amasomero ga gavumenti. Nera nkola ya President Museveni singa asanga ebyenjigiriza biringa kate yandisomye kutuuka ku university. Yes, kubanga family ava mu humble background gutali musango. Nkudiramu universal health insurance is the way to go. Tugamba buli muntu abeerere eddembe bw'onoolemerako notwala n'olemerako nga nyina okusigaza eddwaliro lyange then abantu bajjanjabire costs zekuwadde ate siga ojja kuba basasula sente ojja kubazikira eminga mu gavumenti. Gavumenti yategenda banka ambu entiisizza nnyo wandibadde weebuza kimu nti kyali kikozeekoowa tekyandibadde kibi but process gy'ojjamu gy'omuggyako eddwaliro gyendaba enzibu nti oba oyagala oba toyagala. Okay, tuyinza okugondeza mbu olyagala ennyo olina kujjanjabira ene weffe tuba tukusasula kuba teri muntu ajja kuddamu kukwata ssente ze kusasula ddwaliro kujjako abantu tujja kubawa buli levels nti olwala obulwadde nga si bwa emergency sookera ku malwaliro gano ne buli district giwa amalwaliro agasookerwako then buli district ewe kibayita referral hospital okitegeera mu setup eyo nanga mulimu n'ennamba ya ambulance obeera otya ne 9915 okuva wano okutuuka e Masaka nga ze ziri ku mabbali g'ekkubo nga temulimu ambulance 3. Kino kyo kyabagamba nga gavumenti ng'ejawa ssente zigula ambulance eza 99 nga zirabika. Maputo Convention tugenda kweddiza ebyobujjanjabi universal health insurance gwe osasula emitwalo 2 gimala tujja kukujjanjaba nakyo nayetagisa kutwala bweru tujja kukutwalayo because si buli bannayuganda nti ajja kulwala kituufu mujja kulwala bannayuganda miliyoni nga 3 ku bannayuganda miliyoni 44 oba miliyoni 5 ze zaabano zijjanjabe bano kugira ebiri yes ate mwina n'ebirwadde abamu bye muludde nabyo olwa gavumenti obutava obujjanjabi tujja bibajjanjabi bigwemu mwina kabootongo bikyamu mwabifuula manyi nyinamu kakabootongo naye tunabijjanjaba ne bibagwamu musujja gw'ensiri 2 years after ojja kulanga tewali gavumenti yonge eyinza obba ey'omulembe si kuyinza ejja kuba ya mulembe. That's number 2. Number 3 najja ekigambo ky'okuva mu East African Community. Genda mu supermarket abatulaba abali eyo weetegereze ebyamaguzi byonna ebiri mu supermarket za Uganda bye Kenya. Kati mumala ogende ku border za Uganda Maraba ne Busia olabe Uganda byefulumya okutwala Kenya. Manda kasooli Kenya bwe mwetaaze olumu bamugoba enkuba bwetonye waabwe ne babaza nga bamugoba nti olwalimu eddagala bwe baba nga omusana gwabokeza tebalina kasooli nga bamulumba bamutwala ekyokusatu magi bwe baba bageetaaze ago ne Sudan yagatugobesaako exactly kakati ogwo tuba mu mukago omutuufu beebyabwe tetulina kye twali tugobye n'ekimu biri mu masupamaketi gaffe wano beebyaffe babigoba tebitukagana na mutindo kakati naffe kituufu ebyaffe tebituukagana na mutindo namwe ebyammwe bisasula emisolo namwe musoloze ku byaffe namwe endaffe tusoloze ku byammwe togamba bino biva eri ne bijja nga tebisasudde ate birina bwe bisasula katale kawamu East African market common market ne batwala ssente mu bungi mu supermarket nga buli kyogula mu supermarket ky'Ekenya mukulakulanyiza amakolero g'Ekenya tukate byaffe nga babigoba Kenya esasula omusolo ebintu byayo bijja wano. Tanzania zino TV zaabwe azaamu biki bazize ewaabwe birina bazize ewaabwe twagire mmwe bannayuganda abali wano mukole zi TV
Kenya twale banks zaye waabwe ndaba amini kati no they have to let me tell you and they will but what obuyinza they must leave you see wala Tanzania yakugambye twagobago bibuli bana abakola emirimu ejja wansi abave Uganda bona babagobi bano mansika chapati nkola mumuga tukyali mukatale kawamu kaliwa let them go back kubanga tugenda mukusasula omusoro bo bajja kutuwa mungi okusinga kufe ko tugenda obawa why baleta bingi Uganda is losing out yes bana gala Mombasa mwalo gwe Mombasa tugale Maraba ne Busia nabo tulabe kwa ebitu ebigende Kongo wabiyita wano eri Tanzania wala bajja kugulawo so this one must sort out omukago tugwetaaga na Congo South Sudan ne Rwanda boka Congo olwokuba China resources nyingi Congo ekyokubira advantage tujina mwendala omanya abakonjo abave kasese mu Uganda bali kumpi milioni emu naye cross bali milioni 8 abanande ne Congo je bali milioni nga 8 so tuina mu interest nyingi buli tribe jola be Uganda Congo ine tribe nene nyinyi naye atenga waliyo resources amakubo getwetaaga ge makubo agava mu Uganda gagende Beni Bunia Goma Leiro line egende Kinshasa wange Congo bitujjo kujjayo bingi wano wali fertile bali mirayo nyogonja emereje eri nyingi tu wali embaawo ne wudu wange bira no tubiteme biweddewo yes abana fe njo chamanda bansalamba obona bajja ku business 3 Congo teina makolero fe tugaina nabo bajja kubagula buli chaffe wano yes ekyenja buli kitujjo kolamu kwogera na government ya Congo na America batukize tu deploying amaje mu bungi mu Congo ne South Sudan this time ngategagenze ku Rwanda bulwanyi wabula ngagenze kuma basuuzi bafe fo kwawukanako ne NRM common man's party wene kwata obuyinza buli wana alinyo omusirikale wa UPDF n'omusuubuzi wafajja kubaawo nesizo nabwe zikola ensi zaagaliza abantu baazo zona bwe zikola zaagaliza abantu baazo America te deploying amaje wantu nga tewali okuba American contractors kandi yatuganeko ku byobulimi common man's party ruuza kikwa byobulimi n'obulunzi ekisooka soka ofunire bino ebiriwo akatale abasajja beruwero nakaseke bali menanansi ne batuko kutunda enanansi linki 10 tetiriyo enanansi wali wadde mu taxi ziba bwalubaga enanansi 5 mutwalo ogu oyo mwana ya retailing goroza bayaziguze meke nakasero 10 ngezi you understand oba 10 ngezi owenda akasero zabayaziguze meka ku mulimi ne bintu muli emmere mukute mulowooze tusi mujja kutumenya mugenda kutumenya and that's very dangerous mugenda kutumenya kakati omuntu wenna kaseke kyakwetaaga k'essaawa zino muteereyo ekyuma ekikamula juice mu nanasi bafuna akatale k'enanasi gwe president sinaani but president tukogene Middle East okola obutale bwa juice w'enanasi tosindikayo bano kubanga abawarabu tebamuyina tebalima nanasi ate bamwagala nempulira nti waliwo abaali bazzo baali baagala ki naye nga tetusobola kusupplyinga quantity gye baagala kwati nga tugina nga abantu tebasobola supplyinga quantity it's okay genda osooka ofuna akatale obagaye banettanka mutwe emyezi 9 mu myezi 9 ojozimba amakolero you get the point kwata agricultural bank wabalimi b'omulwero bonna bagaye mwena looni mwena mulime enanansi ku interest entini oba ku okutaba interest kwagenda funa exchange that foreign currency ogenda funa dollars ojja kufunira mu ngeri endala bajja kusasula omusolo nga juice wabwe afulu you get the point towetaga zino sente nobota zibaweera ku interest ojja zizza kati bamanirenda bebawa wero yenna bamulime enanansi nakaseke buli wabali enanansi nga factory weeriyo batwala olizimala wodi gwagabe ensigo gogigaba ngogirekeseemu phases nomala ziri zijja kuba zengera nga eri phase endala gyengabye zimulisa Ministry of Agriculture bino bikola nemwe buli kimu kiteka mu byabufuzi ebyobulimi genosale
Eno Salete yasoma bya bulimi. Eno Salete mukubi wa mundu. Uliriza listen ate yabakulira yabisoma. Bwamaliriza ng'alonda abanabeera ba agriculture extension workers. Captain Gundi akave Somalia, Major Gundi, Lieutenant Gundi. Bagabe ensigo. Ate abana mukutesende nanti parish development model. Owo omuntu million 2 nga tomugambye na kyakola. Amugamba kwekulakulanya. Yekulakulanye muki? Ye kwekulakulanya yinzo kuloza gula bizigo nangatu. Anti bamuwa okusinzira ku mulimu gwakola. Guliwa. Obayo kya nkoko. Gwokakasiza nti akola amagoba. Osanze oreda kukola lwaki tafunanga million 2. Capital bawadi tayina. Osanze ayo kya nkoko. Amazewo omwaka lwaki tawezanga million 2. Gwizo kuba kyakola si ekituufu. Abantu ba guiding nti mukole kino sente katozi bateke mukole kino. Akatale ke kano totawaana ffe kasodona lambulo musiri gwe nanasi tujja kuwa fees w'abaana tukwe sente z'emmere tukwe buli kimu. Kati ku price fluctuation wano nadala bano banima kasooli bijanjalo atandika okulima kasooli kiro ya 12. Ekyo nakyo agenda okumaliza nga kiro ya 3. Ekyo nakyo weesuula dawuli yabwerere. Kyo musobola kikola mutya kuba bano ndalange kola silos. Kola materekero g'ebyo ebintu bisuubule. Gwinga government kasooli wa lukaga nti ati lukaga ntono to wa lunana yina muteke mu byaji byamu South Sudan bwana kanga tali yo twala zindi wana ne sente zoyogera ko zibera wawo obuddo obwo wabuli kasera mpole ya government yagamba tetulina sente okakaso nti gojja bawo ne sente muleke kujerega bana Uganda bobo osobola okubeera ne minister kinana mu nobeera ne parliament yawe MP 529 nobeera na chi ngabo nosoba we misala ezikola ebyo byajja ezikola ebizibula ziti kankulage ekirala okuta UPDF eyiga abavuba envuba embiko bizinga ku kikuki otukozesa sente okubayiga abamu babatta abamu babasiba abamu babakola ki wale tuseke Masese ejinja Masese ku mwalo natuukayo wasanga abantu abalunda ebyenyanja natuukayo dabiri kuna balundira mu cages kyajjukira government emputa eri mu Victoria manyi bwe yajja yaleetebwa buleetebwa oba yali Idi Amin teyalimu kinonyerezeko ku simu y'obuze nti emputa yajja ddi mu Victoria minisita yabaali omuyita John Babeiha munonyerezeeko awo nja munonyereza exactly problem je tulina ku myaka gyammwe temusoma nedda nze ndi mukwewunya bwewunya si wakanya kyoyogera emputa eyo yaleetebwa buleetebwa mwe gye mugadinga n'emmundu bano gye bagadinga tebamanyi why don't you introduce it in other lakes fish wabata kyamana nga ye problem why don't you create more lakes those breeding ebyenyanja oyina olutobazi olunene wano kulwe Masaka bulugudo sanke entobazi dredge those wetlands Ministry of Fisheries the dredging okole ebiyanja ebiri beautiful bino yiwe mwiji nyanja abantu bajja kulya ebyenyanja wano gatasobola nabimalawo bitunde world over biwa abaana b'emmere abantu bakulenga bali healthy ekyokubiri bafune emirimu you get the point abasajja be Masese bembadde kubakolaze nti osobola okulundira engege omutwalo gumu mu kakeeja akenkana omeza buno butaano. Then the government Ministry of Fisheries mulielooni muteke cages milioni emu mu Victoria mukole ebyuma bya floating feeds emmere y'ebyennyanja babikola mu kasooli na bikongoliro bya kasooli oli kasooli kugambye oli agwakatale olaiba omutute mu mmere y'ebyennyanja kati Ministry of Fisheries olaiba Minister of the Busy put 1 million cages in Lake Victoria teka mu ebyennyanja abaana bafa basome fisheries na agriculture abatalina mirimu bonna bayiweeyo President Stuka ononye ensi South Korea ekyennyanja freshwater tilapia eno gye muli wano emulungo bagigula $10 ng'eri ku sowaani South Korea Incheon Seoul bagigula $10 genda mawanga ago president ononya kutereka ebyennyanja ogaba n'ebyennyanja ndeeta tosindikayo minister bwe binaba bikyabulidwa akatale abantu basooke babiryenga ku bononya akatale
oba problem ogitegeera problem ezze wano tuyina ba minister abali idle obuza minister of fisheries omulimo goki bali basatu sanga agriculture animal husbandry fisheries bali mudokete mulimba minister banabona bali idle baka bya bugombe mu kibuga baba nonya ki parliamentary revenue wali woti oba tebaba buli bayina parliamentary revenue minister of agriculture anonya ko kikuliko ennimiro nekati no chokwata minister listen wali olabye olaba kiba kikola ne bono mfuna nga yasome ebya agriculture nenga asiba ku parliamentary revenue mu katini ya parliament anonya muki nobera ne minister Kalamoja nga asiba mu Kampala na mwasula ne ofisi eri mu Kampala so chengeza ko kulaga problem ya wano si nsimbi problem ya wano extravagance mulumba makolero mulumba gakola basi bikayola kira byokola ne parts tozikolera wano nawo okimanyi basembolinga bakola basembolinga ne parts nera zo assembling ezimo zigula Taiwan kati yogena mu kyaki ojja magobachi endabirwamo zigula Taiwan soka zoba ziguze China nikikaka obofuna kikumenyera ki kenda mbyosobola wano tuyina environment nugoda mbya bulumi na bulunzi biwe bitereze ojogaga wala ensi buli kimu ogenda kikola onasoka nofuna kuzigagawaliranga ku buli kimu gwe mwali tukyasoma buli nsi twayinanga kye tugimanyiddeko dairy production bagamba nga Argentina wheat growing Canada buli nsi nga balina kye bagimanyiiko tojja kukola motoka n'osinga Japan tosobola balina kye tuyita economies of scale bakola dda amakolero aga designs ne bakola sente capital naggwayo gwe bateekamu nti bo batuuka ne bwagisala ebbeeyi temusala kubanga ebikola nga bwonookola but bo manya nti bo bakola dda amakolero ne sente ze bateekamu ne zivaamu nti bo market basobola okufulumya buli motoka ne bagisala ebbeeyi nga bwebaagala yes ate obutiba bakyusamu bukyusa. You understand? Kati ebireke tobirumba tojja kukola masimu kusinga Nokia, Samsung, iPhone tosobola. Kati bito bigenda mu tukola amasimu e Uganda tojja gasobola. Odde fetudda mu bya bulimi damu byosobola bya bulimi. Munde ebyennyanja abantu bajja birya. Yuwere emiyembe gye Kenya kagogo wawanadde mwafune ebbeeyi. Kitegeeza mu government yo agriculture ojuwa sente nyingi okusinga ku security tezeetaagisa nazo tobitegedde bikusubijja kusumbuwa tekati ogenda bikola otya nga tewali sente tebyetaagisa nkugambye kagogwa ne wamwe mwakula mulina omuti gwa kagogwa mu lujja najja ggwawo kati yes gwe were emiyembe gye Kenya kagogwa obulaba buno obuyembe bukagogwa mu byalo ebbeeyi ejja kulinnya abantu banako okusimba obuyembe naye abantu kati balina quality gye balazeeko eyaki eye Kenya oli omuyembe gwe Kenya n'ogulira nti muyembe ekyo nakyo bonnakyalo bwe butusumbwa tosobola gamba kayembe kaffe kali akali organic okageraganya n'ebiyembe bino ebiri genetically modified omucungwa gwaffe guli gwaliyanga n'obulyanga ne muno vitamini C agujjudde ogeraganya n'ebicungwa bino ebya yellow bino bimala mu supermarket tubola ne cancer ze neka tukyasobola okuddayo wali yes wera negwe ngo taka ono munyagwa Uganda eno nga bwogiraba nga okuta obuyinza kikyolaba nga kisobola okusumbua okutereeza basirikale tuyina abasirikale abasavinga NRM ate nga bato ba generals ate basavinga gwanga bayinza okwagala okuvuunika gavumenti yaffe so tulina okukozesa obwangu obw'ekitalo n'obukugu obw'ekitalo tulina okubeera swift sikuba tusaako bulabe siwa bannayuganda but balina okuteekebwa under house arrest yes tusooke tubitereeze then tubajjawo bagende batrainingibwe democracy atambula ati bakomewo basavingi nga bamanyi nti bajja kuwa ekitiibwa munnayuganda n'obukulembeze obulonde basirikale problem yo kagendako awala tola babo buzibu bonna ababbi bana ababbi gwe tugeze tujja ozibbe muve muzanyo nammwe munnayuganda afa bannayuganda malwaliro temuli ddagala bannayuganda nga mumuwoza kimu oli yabbye 5 ono 10 ono yabbye 10 billion 5
nga mboozi okimanyi nti obubbi bwa ssente za gavumenti yafuuka mboozi buboozi buli financial year trillion 10 zibbibwa. How can you make such a statement? Ayigigina oyogera ekyo n'owandiika president n'atunula butunuzi. Waliwo omuyekera asinga abo babba trillions 10. So tukuddiramu challenges fenga twakuta obuyinza gwanga tujali fixing. Transport sector giraba otya esigalayo mu bantu ba bulijjo singa okwata obuyinza. Asi yonna tebagisobola. Tekako train eyo abazungu baali bakibala nti ejja kudicongestinga amakubo gano. Katiro nti loole mulimu leedi muti loole y'amafuta neggwa nekwata omuliro mmotoka nga 24 muggwawo. Abazungu baali babibala nti neggwanga katono kajja kubamu abantu bangi. Tuteekewo railway lines, railway network. Bino emmotoka ebizito emigugu gyonna egy'emizito giyite ku railway. Kuteri kiyisa container eva Maraba kujja Kampala ng'eyita ku kkubo kuli n'emmotoka eza buyonjo. Loole zizije Kenya zina zikomya Maraba ne zigenda ku train. Yes. Number 2, basi zine zigende ngene empanvu zadiba. Okujja ng'oli agipangisiza mu kujagala. Engende empanvu bazigenda mu na train world over. Kakati zine nyimpi ngenda mpiji basi coste ez'omulembe wezikola omwo bwezi. Owa point ogitegeera bulungi. Teri kikwata. You see ebintu byawono just kubeera kumanya bumanya kyakukola. Tewetaaga na electric train oba ekyaganye tudde ku meter gauge railway yaffe eri enkadde. Ekyunyine provisions ezimu zikyali mu kuddaabiriza buddaabiriza. Yes. Tuopeninge wabeewo railway line egende embalala ku borders zino ez'enjawulo egende Nimule. Makubo tugajjeko bitrayire ebyo bizitowa. Ekisooka amakubo tegawangaala wali ogenze ku Lwejinja. Side eve Busi okujja Kampala ekaddiwa mangu okusinga side eno. Waliwo kirabye Nammanve. Manyiza ekizibu kyennyina buli kyenda bankirowoozaako lwaki kiri kityo. Bwe buzibu ennyina. Olw'okuba trailer zijja zitisse. Ate ekyo nakyo kikuzaayo ku Kenya nti ebiva e Kenya bingi okusinga ebigenda. Side eve Busia ne Maraba. Bw'ogenda e Nammanve oluguudo lukaddiwa mangu okusinga luno olugenda. Obuzito bwa trailers ezijja bukutula enguudo. Wesanga oluguudo lumukozesa billioni 7 nga lufiiridde emyaka egi. Kwa budget gwa mukola nguudo sente zandwali zikola kubyobulamu kola nguudo kola amakubo because mwe mwali train zawo train ekisawo ky'omupiira nambole mulaba muti omupiira abantu emitwale na jamu nakwata paka saa 8 ez'ekiro olwo ekibuga London ekijjudde kirabu z'omupiira 6 kitegeza bukunda ku mupiira tebatambulirako ddala no nambole yandibaddeko ebyana bya train 3 enebe yiwange ne jawe ne simple. Ekibuga nekitabeera kanyigo kiti essaawa zino osanga trailer y'amafuta lita emitwalo ena ng'eri mu Kampala mu makkati etikula mafuta. Njagala olowooze singa omuliro gukwata bayitirivu abagenda. So tuliko simanyi kitusumbwa but we tunafuna time tugenda kufuna obukadde kano tujja kufuna gye bayita the common man's manifesto ejja kulambulula bino byonna. Tweyanzeege wona abadde osinziira okubeera nga otulaba ebyemizannyo. No ebyemizannyo byangu. Kakati kankunnyonnyole ekizibu ekisooka kiri kimu. President Museveni ye ng'omuntu ebyemizannyo teyabiteeka mu maanyi. Sajja abawadde billioni 1 ne milioni 2 buli geemu ewangulwa. Leka nkunnyonnyole omugole tebamuteekateekera mu kidaala. Mbage genda mu maaso omulimu kumusala enjala. Nogana eseka nnyo wamwenya obulungi wano mu kidaala mwoli nkuwayo milioni 2 wali. No baba amutegese dda. Senga ayinza okubuulirira omugole nga atuddawo mu kidaala bwambuulirira bwanayisa omukyala. Bano abaana nga tonabawa billioni bawangula omupiira sooka bawemu ekyetaagisa okuwangula omupiira. Rwanda yatukuba akakodyo negenda ekwata ku mujozi gwa seneta kako Visit Rwanda. Gwokimanyi nti Rwanda bwekyaza abasambi ba Seno ewaayo kiina abaana bekimpressinga. Olwaleero bamaze to African Cup of Nations netuyoka turashi scrambling okuddaabiriza akasaawe n'okuzimba ekisaawe ekirala. Stadia zirina okuba nga ziwera eggwanga lyonna. Number 2
government taking over musaala gwa buli musambi abagenda mu Premier League y'eggwanga. Kyekunyola okitegeera. Bano ba You enhance the budget ebyemizannyo nga tiimu equalifying ogenda mu Premier League omusaala si gwa tiimu gwa government gwa Ministry of Sports gufuuke mulimo wagamba buli musambi tumwe milioni 3 omwezi tiimu eyongereko allowance. Nebyo ekyo kikuzimu. Abaana abasinga badduka mu mupiira lwa butabaamu ssente. Ekyokusatu scouting. Waliwo omwana striker amuyita Omodi. Omodi omumanyi? Tomanyi yateba gole South Africa, Uganda juzu yali esama South Africa. Yali wa Prisons. Ada samira mu Kitala FC. Nabyo tembigoberera. Simumanyi. Nakati mwe mumanyi iki? Simumanyi. Bamuzudde nti striker wakabinga ine emyaka aga. Abakuze Bungereza. Kikulaga nti tufiirwa aba striker bangi for want of scouting. Tetunoonya abasambi baliwa. Ogwo muri musugwa FUFA. Ministry ya sports. FUFA yefuga amasomero. Ministry ya sports? Yes, education and sports. Ndoze kulaga ne FUFA ne bagenda ne bakole ekyo. Abakulu tebabiriiko bugombe kaba parliamentary avenue. Waliwo tuseko sawa za lunch wali parliamentary avenue kakulu bagenda okulya lunch. Nola bugombe ofutuka awo mu parliament wawawa buli minister asibaawo. Kati kino kya president okuteka mu 1.2 billion tekiteraga nti omupiira gwagala timu ogiteeke mu yatadde mmeka mu kweteekateeka. Onatandikira eri wansi. Exactly. Ng'ogiteekateeka. Zino tezisobola ku impressing abazannyi abo. Zisobola naye you can't give what you don't have. You can't patch beyond your weight. Omusambi wa data training abadde talya abadde takola ki n'omuwa empozi yagala yabikira omutima mu kisaawe. Abaana balaze they have the talent ne zero bagina naye bakuteeketeeke. Government eno bafaako. Exactly. Waliwo bino ebiri mu FUFA. Na academy n'okufuna specific academies nga zisomesa ba mupiira bokka. Abantu bazetandikira ezo si academy ogenda olonjeze ku academy zebwero olaba zezo. Ziriti full time mupiira. Bana muwayo nasula ne mu kisulo nagira government yetaga mu academies nga 3. Posico government nga yati ngamba ziri expensive. Kuba kati mwana w'omwavu tasobola. Nebo otabe na academies toyinza kubona mupiira. Kyovola amawanga gasamba omupiira ogufaanagana. Abasambi ba Spain bomulaba ku kisaawe Spain omanyi ogobere by'empiira. Abaspana basamba omupiira gufaanagana. Neera formations bazavi ze basambanga ne bazubbi mendi ze basamba. Aba Germany balina omupiira gwabwe gw'aba Germany. Aba Italy ne kilabu zaabwe zirina omupiira gwabwe ogw'aba Italy ogw'okuzibira n'Abafalansa. Government Arsenal twaguze striker asingayo munsi. Omanyi? Erinnya ndyera. Ono Gyökeres. Owakirevu. Akola ati celebrating. Wakalabe kasi. Owagira timu ki? Nze ndi wa Chelsea. Ojja kulumwa nnyo omutima because striker gwe twalese muzibu. Tujja mulabira ku kisaawe. Naye eggwanga lye ssente lye zimutaddemu okutuuka awo. Nyingi. In fact nalaba ne Morocco ng'ekyogerako mu World Cup awedde nti okusporting abasambi abo abasamba mu World Cup yateekamu ssente mpitirivu. Morocco okusporting abasambi abatuuka ku semi finals za World Cup yateeka $1 million 20. Niyo twatuka ntujegoma ati naffe y'Abafirika ne mujaganya nti Afrika naffe timu etu naye nga batadde $1 million 10 aga $20 bwangu obumbi 4 obwa Uganda kuteka mupiira mwe muli kawumbi kam president addewa kawumbi kam so sente zeta okuteeka mu yo muzanyo mwebali nnyo mwebali edda tweyanza nnyo President Munyagwa olwaleero President wa Common Man's Party olunaku lw'eggulo yajjayo empapula ez'okwesimba ku bwa president era bagenda tandika onoonya emikono. Listen n'ekirala kankutereeze mbobanga oyogera ku president ng'otudde naye togamba twebayanza nnyo President Munyagwa obanga akatiriza nti oba ensi temmanyi ogamba tweyanza nnyo Mr. President n'okomaawo. Tweyanza nnyo Mr. President. Yes. Wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.